Beni asooka akebeze ku baana kubanga ono laavu gye yagijja naffe tetumanyi gyeva etiiriika guvumenti nekyapa mukazi ono bayinza omubba kekyapa kino kakifulumiza emmanya ge ate nkikwaseye nga atakusasula ssente yooli. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Siriimu Mukenenya obulwadde bwa siriimu tulabikanga kyaddaaki twabuwonye bwe katali girya. Waliwo eddagala limanyiddwa nga Lenacapavir. Lino nga dokita amanyiddwa nga Linda Gail Baker yagenze maaso n'okuba nti akola ogezesa kuno bakoze mu Uganda ne South Africa. Bakukoledde ku bakazi 2134 ne babakuba empiso eno emanyiddwa nga Lenacapavir. Empiso eno bwe bamaze ogibakuba abakyala bano ne bagenda maaso n'okuba nti beeteeka mu mbeera esobola okuba nti ebatuusa okufuna obulwadde bwa siriimu. Abakazi bonna 2134 tekuli n'omu yafunye kawuka. Empisa eno omuntu ebeera yakukubwa emirundi 2 omwaka. Kwegamba empisa eba ya myezi 6 bagikuba emirundi 2 mu mwaka n'obanga tosobola kufuna bulwadde bwa siriimu. Waliwo eddagala lya mirundi 2 lye bagezesaako erimu nga limanyiddwa nga Travada eddala limanyiddwa nga Descofe. Eryo ddowe baaligezesa abamu ku be baagezeserezaako baafuna obulwadde. Erya Travada bagezesereza ku bakazi 168 abakazi 16 bwe baddayo okugezesa oba lyakoze obulwadde ne bubalya. Lino erya Descove nalyo ku bakazi 2136 39 bwe bayingira n'abalwadde obulwadde ne bubakwata. Naye lino erya Lenacapavir we baali testinze bonna be baali kubye tekuli yafunye bulwadde bwa siriimu. Era nga mu US lyo lyagenze maaso n'okuba nti likakasibwa. So abayinze emuntu tevu nze nyina kwekuumanga nze kubanga nalayira obutaddamu kugemebwa kintu kyonna kyonna mu nsi muno. Naye vaccine kyeyantuusaako ne kaakati nkyayina obuvune si kyakirowoozaako nkyayina obuvune mutima gunnuma bw'ogenda okukebera tebalina kyebalaba mu kifuba mu mawugwe munnuma bw'ogenda okukeberayo bagamba tetulabanga muntu mulamu nga obulamu bw'oliko tebabulabanga nga naye kyolina okumanya nti ogezesa ekintu ng'ekyo nze ngaasi nti ompadde eddagala ngene neebakeno basirimu ogezese naye ati munaye bannayuganda obalaba bo babikola bagezeseza Uganda ne South Africa. Obwavu mu Uganda buli kimu basobola okukikola. Vaccine yali yakajje AUAE baafuna bannayuganda ne babagamba nti buli ego bakuba empiso ya vaccine nga tugezesa 1,000 olwaddiramu ye miliyoni eki bannayuganda bagenda ne babakuba empiso Dubai ne Abu Dhabi ne babakuba empiso ati kyuma kya mudaaki. Obwavu omwana amaze mu kkali wali ebbanga visa yaggwako data alina ssente abawala bafumbirwa be batayagala bali mu bed special kugambye bagenda ne bateekayo emikono ne babakuba empiso eza vaccine. Kati so ekitegeeza twebaze bakoledde eddala bafulidde eddala ensi entuufu eyogeresezaamu ate ngera Uganda ne South Africa ze zisinga obwenzi abaana beegaddanga misana na kiro mutuntu. South Africa siriimu ali awo naye bagezereza bonna tebakwatiddwa kawuka. Katusabe ebikole naye ngera eddagala eryo lyali lyatuuka dda waliwo akakerenda koomera before 20 minutes before ne weegaddanga nga bw'oyagala. Anti bulabika bwe buli obuweke bubadde tebulina conclusion yankomeredde obwakamu ka Travada n'aka Descove bwo bubaddewo for some good time naye nga bwe bagezesa kuliko bwe bakwata percentage entono. Ati mulimu n'abalala abagamba nti nno kati engeri gyenkamize kamukakase saawa namba era ojja kafuna mwebali naye akukwatako bukya abanga asima golodi. Andi asajja bonna abaavu amanya nti nno weapon ye eri mu maanyi ga kisajja
ndi mwavu sina kyengenda nnyo kuba mukazi The sophisticated weapon. Kamumatize abenga nkubira essimu olw'ekyo wayagala ssente akubireze wayagala omumatize akubire eggwe nabadda olwokuba wakamize ojozunga n'akawekeko so yembeera eno endowooza twebaze mukama kitegeeza tugenda kubanga tusenvula mpola olunavaawo nga abagundi ate empiso olaba era yatandika dda abazungu balaba bava mu Europe okujja eno bajja begemeseza sirimu ayenda nga bwayagala bo batandika dda mu Uganda bakatandika butandisa otugamba nti batuyambe malaria njukira ensiriza ezagoba abazungu mu Afirika abazungu bali mu Afirika mu n'ensiriza abagobamu nga buli gweruma afa njukira tebalina mulamu ngatali kiddi ne bagenda batulaga ku maato okuddayo nga bafiira ku mazzi ne bagamba Afirika ate waliwo mbwe yali eruma ku mazzi okwo nga nzibu awannyo waawo ensiriza malaria yatta abazungu okukakana paka kati abazungu batya malaria era buli muzungu alinnya ennyonyi okujja ajja bamukubi anti-malaria si kulwanga ajja ne lumukwata ate aba waakufa boy anti-malaria ate n'asula ne mu nneeti kwekwetekamu akaweta munnabaana aye ne bakuba n'empiso aye nomira naka after 6 kati obanga ateeka ku lwazi obeera osibyewo emirundi esatu kufulu 3 obulungi obanga bano abasiisi ba capati kati nno nga tukyali ku bya kufulu waliwo gwe baagigulidde ne bamugamba afulume mwana muwala Mary Nambwayo oyo nasoma naye mumanyi sente Kizito kati kamu nali mufumbi wasoma ne Suna Beni wasoma ne Namba saasoma naye nali mufumbi ku ssomero nali ku sente Kizito kati kamu wali obulenzi eri aba Mary Nambwayo era yali muzibu nnyo namulabirawo ng'ajja kuba muyaaya ajja kuba mubbi nga ne mumera nchanga ajja n'amasowaani 2 mwala si mwangu era bwe yasoma obwamawulire ne ŋŋamba olugambo lwali lungi nategeererawo nti agenze mu sekita entuufu naye nga Suna Beni ye yawedde oli muwala mubbi ate mugezi agatta bibiri omuntu wagatta obubbi n'obugezi toyinza muwona ali Suna Beni yalinga mu bigodo bye ali ku kyusa alyambizi nga yeerabidde nti eri emmali bagitwala ne waanaakola atya tasobola kusimatuka muwala oyo newagenda ku musawo asinga kati kakubulire newagenda ku musawo asinga amanyi mu ggwanga takyasobola tutunda nnyumba eyo ennyumba yaaba yaaba omuwala yamusinzizza amagezi kyawedde ekisobola okutaasa Suna Beni kukebeza baana nga si babe nagenda mu ddeeni n'akizuula nti omwana si wange awo akakula akube akwate nekibooka akuba afulumye embwa nti fuluma n'obubbi bwo naye wabakeera nga musaayi gwe essaawa yakakati talina waabuukira mu jjiribwa olw'ensonga ekyapa bakiriko bameka 2 ekyokubiri amulinamu muki omwana n'olubuto mbu ali lubuto mbu kati omuwala yeetega bulungi bano abasajja abaagala okulyamu obuli ate toweprotectinze bino byogamba munno ow'omuwala akaweke tomuwadde ssente omuwadde emitwalo 2 mbw ategulako akaweke ka mutwalo tajja kukagula naye ejja kukozesa ssente ze kweriira otegeka ogula pampa era olina tegeka gula pampa kati Suna Beni ye bulijjo ate kigambibwa nti Suna Beni abadde ategeka kuwasa kwanjula ngeri emikolo giri mu ŋŋambo muwala n'agamba oyagala kunjooga tabanga agenda mutwala mu nju yange enju yaffe jukira omuwala yaleeta ekirowoozo ky'oggula ploti yalumba omusajja wa estate gwe bayita Kamoga n'amugamba tino tuguze wano era yeyegayirira kigamba mu bigambo by'omuwala agamba yeyegayirira omusajja wa estate Kamoga nti bambi tuguze oli nagamba abayimbi basumbuwa nti oli bba wange bikoze bitya tujja kuwa kibanja nakkiriza n'abaguza bakkiriza n'abaguza naye nga Suna Beni yaguze ekitegede bulungi era omuwala talinako wadde n'ekikumi kubanga afuna mitwalo 5 ate si buli lunaku olw'amawulire gabula lolipooti nze guli ne bakuwa ezzike ate nga equipment zizokozesa zizo
kamera ebayiyo oluusi essimu kati oyo talina sente zeyateeka kuki ku ttaka wabula yaleeta kirowoozo n'akonekitinga ne Sunabeni yabaguza ekirowoozo n'akonekitinga ne Sunabeni eri omutunzi munange Sunabeni ng'asitula kalina gagaddi ngaye mbirowoozo byamanyi agenda teekamu omuwala alinga Tashehabe kumba olwo gwe yeebakako mu nsobi gwe balina okuba bonna kawola kamusinzizza amagezi n'obubbi kabbi bubbi yajja nakaveera kati atutte ebbangalo Sunabeni yatuuse n'okugamba nti no kale kankukompasetingi ekiki ogijjeko engalo sente akawole ne kagamba nange nsobola omukompaseti kitegeeza tebisoboka gwakuze tulina kwebaka mu nju yaffe tusule waka abaana tuyina tusulenga waggulu abaana basule wansi tube n'emirembe gyaffe tubenga tuli waggulu nga tulengera abaavu kali gwe pulogulaamu oyagala zimusazaamu omulese mu muzigo abakazi batono nnyo abagamba nti kange n'ennyingira y'amaka bino bye tugamba abakazi tinazimba ennyumba eyo wala nno ndi walako eyo olw'emitaano eyo naye ennyumba eyo teneba kuggwa ndaba akasente kano mu kifo kyokka walandi road emiliyoni emu gye tusasula tugende tuyingire ennyumba yaffe nga bweri tugiddabirize bakazi batono nnyo abakkiriza kati ate ono teyalinze kukola kubimugamba yavudde mu apartment n'afuna fuso n'ateekako ebintu bye Sunabeni bamugamba omukazi ayingidde ennyumba Sunabeni mufo ky'okusanyuka ate omukazi nga muvumu okuyigira ennyumba gye tugenda nozizikamu ebibaati mu madinirisa sigiraba yagambye gifulume sikumanyi kati Sunabeni we yaggweriddewo ekigo omukazi kwe kupositinga ekyapa nga kiriko Sunabeni Nambwayo Mere Nambwayo ex Sunabeni nagamba the owners of this property Sunabeni nagamba kirabika ekyo kirala era naye ku mutima kyamutuddemu n'agamba Allahumma swali yanna jalaalu ekuba omunaku tekya naye Sunabeni musajja wattu Masaka gye yava ngali ku zero ozze Kampala okubya ebinyanyanyanya ofunye pulogulaamu ku leediyo koze okikubye ekisaawe ku kisaawe oguze puloti yo ozimbyemu kalina omukazi laba bwajeerippako olw'akaana akamu ke yakuzaalira ojula okukatta ogyewo obujulizi nze nganze kyolina okumanya ngaffe abasajja tuli mu buzibu bw'amaanyi ng'omusajja tekikusanyusanga naye oli bamusinza amagezi oba ayagala batayagala balina kubaaba babiri kati baba alinayo omukazi we omulala agule awalala oba oli omukazi gwagenda okufuna amuwa ekirowoozo era naye mufunira bagulo oba ali ennyininyini abaguze naye tayinza kuddamu baguzi nange omusajja oyo naye yakunamyemukko Kamuga estate naye yakunamyemukko era bw'ataaweere bizinensi ye egenda kukakkanamukko olwaki yeekubanye n'omukazi ne bafulumya ekyapa nga kiri mu mannya g'abameka babiri ng'omukulu takimanyika era yakyekanze n'alaba nga alabira ddala nga si kyekyo ate ekyapa kirabika kya Nambwayo nga yangulirayokko ebbali eyo ate ekyapa n'akola amawano n'akikwasa mukazi kati kitegeeza omusajja oyo yeekobaana n'ababbi kati teri musajja ayinza kuddamu kwesiga musajja oyo kugenda kugulayo ng'ali ne mukazi we okuba kugulayo ajja genda yekka nze ngenze nzekka abaana nga tabimanyi banga kirabika yeefudde kati mulwanirizi w'abakazi waddembe kakiiko ka human rights ak'abakazi oba si kyekyo Sunabeni asooka akebeze ku baana kubanga ono laavu gye yagijja naffe tetumanyi gyeva etiiriika gwogambe nti nekyapa mukazi ono bayinza omubba kekyapa kino kakifulumiza emmanya ge ate nkikwaseye nga ate akusasula essente yooli waliwo ekkobaane ery'obubbi oba omukazi akola ekiyita waggulu otega wansi yalabirawo ebijja mu maaso n'ekirala kyenteebereza okubaga kituufu kiteeberezebwa okubanga Sunabeni abadde tannaba kumalayo ttaka
kati omukazi n'amalayo obusente ndoza bwakuŋŋanyiza ku leediyo ba n'amalayo ye ne bamukwasa ki nga yeekobanye n'ani n'ow'ettaka atunda naye oteeka okutya property eyo ku ttaka nga tonda bakumalayo kibanga okugula emmotoka n'ogigulira emipiira n'ogisiiga langi neyaka bulungi nnyo ebadde mu standard ya milioni 10 neefuka milioni 15 ng'ate kusula moto zibakyakubanja kitegeeza bajja kujja bagisike ng'ekulemeredde osasula soko omaleyo emmotoka okole eyiyo ddala ng'erina mannya go sente zino ze wandigimyudde soko osasula oli omanye nti ne ogimazeyo eri mannya go ogikola ebyoyagala ekitegede bulungi ne kati bwe kibanga ddala kituufu nga yali tannaba kumalayo ttaka ng'era yeekanze nnyo okubaga ekyapa kyafulumye lwaki wateekayo property bweti ey'amaanyi bweti ya ssente empitirivu esente nnyingi era Suna Ben talina kyayinza kukola kirala ayina kugonda n'azinga omukira n'abuuza omukazi ewammwe wa bakole kitaata n'akyala kati Suna Ben ateekeko mukulu fo kyokwanjula ono omupya asooka yanjula ono akasiki bakateeke mu lujja mwennyini tuva wano mu maka gaabwe gaggadde we bava ne bagenda bakyale era amala akomewo omukazi munaku 3 akomewo amusange infact omukazi atanayingira geti nga bavudde ku mukolo akuba akaluluka mwami weebale kujja gaabadde masavu ayina kuguma kwanjula mukazi talina kyayinza kuzzaako kirala kubanga tayinza kwekyanga butegamba muno atagenda kuddamu mu nnyumba gwomanyiza kitegeeza okubageeza sente zonna zonna ozirekedde Nambwaye ate ku bugezi bwa Nambwaye kusinziira nze mumanyi nti nno nze yasomera naliwo ng'ate ndi mukozi gwe yafumbiranga Nambwaye akawunga nali kuuku musomero eryo sente kizito kati kamu wali ewo obulenzi SDA Suna Ben wanalekamu Nambwaye ajafuna omusajja omulala amuwasizeemu kati Suna Ben ayitengawo ayina kukola nga atagenderedde ayitenga ku kalinaye ng'ebinyanya bivuga ng'emmundu enkudi abaana bali emikono giri waggulu balinga abali mu overnight ku kalinaye ate nga bali waggulu ayina nogimala ate ne bakuggwayira ogimaliriza ate Nambwaye ye mwetegefu gibeeramu nga bw'eti mpulidde ndina ebintu yamaze n'abiyingiza ebyabadde wabweru enkuba byakuba kati gujja kuseka ekiyinza taasa Suna Ben kiri kimu kukebera DNA ng'abaana si babe kyekyokka awatali ekyo anoonyereza omukyala gy'abeera olwo abadde agenda okwanjula amugambe byatabuse infact biri ebintu ebibadde bigenda eno abitwale wa Nambwayo allocation kubanga n'oli omupya abadde amusuubiza nnyumba ki gaggadde kati agira asigalayo mu muzigo kalina emeze kassa omukisa akyagulina ogw'ebinyaanyanya ajja kukola atukuba ebirala takyayina kyayinza kukola ekisooka tasobola kutundawo ekyokubiri ekyapa tekisobola kusazibwamu olw'ensonga oli omukazi amulinamu omwana niwaddayo ewakamuga n'afukamira wansi Suna Ben tewakyali kyasobola kukyuka kubanga ati ekyapa tekisobola kuva mu kamoga essaawa zino kidde mu Suna Ben kiyina kuva mu Nambwayo Mary and Suna Ben kidde mu Suna Ben kitegeeza nti Nambwayo pozi ng'omuloze n'agwa eddalu n'asayininga transfer n'alayira ew'omulamuzi newatalayira kusayininga transfer tekikwetagisa kulayira wa mulamuzi kuwaayo kyapa nosayininga transfer n'obufaananyi ne national ID n'ogisayiningako emirundi emabega n'emaali n'ogisayiningako n'erinnya lyo n'otekawo n'enamba y'essimu n'obiwaayo bomuloge olina kuloga Nambwayo agwa eddalu ate wagwa eddalu ayinza obutabisayininga n'ayongera biuza Suna Ben yawedde dda abadde nga mu mbizi bambi ng'ali mu bigodo ku kyusi kumbe n'emaali egenda nze mulumiriddwako nganze kubanga abakazi ababbi gye bali omukazi bangi nnyo bano balukiya gwe n'omwagalako ng'ajja ewaka ka weekend marriage n'omulekera ssente ogenda okulaba aguze obuseppi n'omugamba ani yagambye aguze obusigiri buno obw'ebituli obw'enkumi 3
n'ogamba nze bulijjo njagala teeka oven waka nti wendi wasa nditeeza oven yagamba mbu ssente oyonoona nyingi ez'ogulamu enkoko ku makubo bw'ojja katufumbe wano olaba egyo emitwalo 3 gy'okozesa ogula ebyokulya wano ate nkozesa kasanvu ebiri esatu n'ogisiga ayinza n'ozirekawo awo zisanga omunyali balansi wuuyi ngaefumbya kawunga ka muwogo na binyeebwa ng'atamwagala kuba kazi enjagala gye waagala ate anti ebyo abikola mu ntandikwa ng'akusika omutima n'akujja mu kirindi waliyo abasajja bagamba nti nno bakuba n'abakazi b'enjagala ababiri mpasaaliwa kale abaku ow'empisa noono ow'amabina nalondako ow'amabina abasajja bangi n'alondako ow'amabina n'agamba nze ngenze na w'amabina ow'empisa n'amusuula eri kati akujja mu kiri nti ow'amabina muveeko nze ate nsobola n'okukulaakulanya yenna mbwayo yagezaako okukulaakulanya ono tugule tuzimbe kumbe Suna Ben ayagala w'amabina katonda n'agamba nti n'ow'amabina tolina kyojja genda naye ow'amabina ojja mutwala walala si wano butwale wa nnyoko oba mugejera omukuterekako ewa nnyoko so kati omuwala yeefumbizza mu lukujjukujju ate lwampaka ate omuwala mwetegefu okwawukana ne Suna Ben kubanga ekyo tekikolwa muntu nga ddala agenda kuwangala na musajja mwetegefu okwawukana ne Suna Ben ate Suna Ben tayiza kwawukana naye olw'ensonga agenda n'atunulira ku kalina gy'asoose okuzimba mu bulamu akuba amaaso ku kalina n'akuba amaaso ku nnambwayo n'agakuba ku kalina n'agakuba ku nnambwa agamba agireke esoose mu bulamu bwe munnamasaka yavanga yasala lwera nga mwavu bitya kalina yo agireke naye abakazi bagenda tukozesa ensobi kati ekyo ekintu kiwe ekyokuyiga eri abantu abalala estate kimwe mugenda okugula amataka bw'oba ogenda wekka oba ogenda n'omukyala bw'oba owulira nga omukyala wo mwagala nga olabira ddala mukyala wo mwezimbye mwenna genda naye oba mukise emmanya gammwe ng'ababiri nga ddala olina assurance nti nno mujja kuwangaala naye bw'omanyi ndi nno oli oti ogenda kufunayo omulala ono okyamuli bwoti okyamwetegereza n'ogenda naye okugula ku ndagano ne mubaako babiri maase oyinza okugwa nga Suna Ben zaguddemu Suna Ben namuwulidde agamba nti nze ŋŋendayo ku property eri ku kampuni aga nti nakagena emirundi egiwera naye nze nina emirundi gyange gye mbala bwe giwera bajja kunda bw'aba nga endagaano eyasookera ddala teri mu mannya gaabwe bombi nga mu ndagaano z'alina ne risiiti z'alina tekuli mwala oli waalabikirako Suna Ben asobola okusuuwinga Kamoga Properties era n'awangula agamba omukyala wange mumanyi ningenda mukola ki mugulire ewalala eno ennyumba nzijimbidde maama wange kubanga Suna Ben ayagala nnyo maama we awo asobola omusuuwinga ate n'amuwangula era eyo n'ogisirisa n'atandika n'okugula endala n'okuzimba n'azima nti awawe waawali era omulamuzi ajja mugamba sinzira ku bubbi bwo nadde omusajja amuzaalamu va mu nnyumba eyo fulumente genda mukali akabizi kyekyo kekisobola omutaasa kubanga gwe okwata otya ekyapa nga nze sina we nasayininga nti ddala kifulume mu mannya 2 nga nze nakigula gwe n'okissa mu mannya gaffe ababiri kyogamba oli mulwanirizi wa ddembe gwe kooti gwe mulamuzi aye judiciary gwosalawo embyamaka otula kakiiko k'abafumbo mu Uganda akitegedde kyekyo kekisobola omutaasa nga ddala endagaano agirina ng'ebala nti Suna Ben ye yagula kitegeeza ya owuninga property eyo ekyokubiri nga lisiiti zazasasula zonna ziriko Suna Ben ekyokusatu oyo omukyala simugatte tebalina kiraga nti nno kitegeeza nze nenkuzalamu abaana bana nga siri wampeeta kitegeeza nkyanoonya Uganda eba tetumanyi nga abafumbo kuba tetuliyo mu mpapula tetuliyo mu likodi oli mukwano gwange nkuzaddemu nkyanoonya tebali mu bufumbo butukuvu awo Suna Ben asobola okukola ki okuguwangula naye ng'aguwangula awaabiddaani Kamoga nti mwakola mutya empapula ezo nga ne DNA kwekwajja kati Kamoga annyonnyole
ani yamuwa olukusa Ati then- okuteeka ekivvulu ekyo okutegeka sheeyo naleeta abayimbi babiri ng'ate bagambye nti Haruna Mubiru yekka yagenda okuyimba ani agambye oleete n'omulala amiina Amina.